Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, as always, one of MIC. Atenga twabagamba munulikanaku tulina kwa twatusaka ebintu ebipya na dada tusinza mu studios affe zimanyidwa nga Celeb Jazz Studios wano enankula yo nyini wano ku Bitaala ate tubagamba bo yagala services affe batuyita 0702 104125 okwanga tutusako services ezakabi enyenyenyenyenyo nga tugenda mu maaso crew nene nyeri mu kizimbe era essanyu lingi newankubadde tulinamuwa amache tugezaako kwanga tusomesa omukulu Lawrence wali ku kamera omukulu posi gwani kirabira lewazadde mutuuma abaana bonno kirabira kati walaba kigwe oyo walabye kati mu nsi muno kirabira Lawrence ku writing naye wali ate audio yange kubeerako omukulu amanyiddwa nga King Montage abeerayo nga naye agezaako tematema ebifaananyi. Ladies and gentlemen, amawulire mangi agagenda mu maaso mu ggwanga naye bukyanga obanga bwa mmindi omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujjingo ow'e Kananirandi kyamutabuseeko baaba omanyi bagamba osobola okugalinya gyegakola ki gyegava nga togalinya gyekakoze ki gyegalaga ontegeera bunyo Lawrence omukulu ono olunaku lwabadde lwaggulu nga mwena mumanyi wabaddewo emboozimboozi y'emmotoka y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi. I salute you my brother, my president, nkusalutinga nnyo omukulu ono munnange mu njiri ye nga emanyi yetanywa guteeka ng'agenda abuukira ekiboozimboozi we yabuukidde ekiboozimboozi no munnange eky'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine ng'agamba abantu nze nno mbabuulira ne mulabira wano mwe muli eyo mwesiruwaza teriyo mmotoka eyingira ggwanga nga teriimu pulezidenti naye nga gavumenti tegimanyi. Ka video lwasaasanywe kati ku social media nendoka nkulabira amagye g'oku ttaka ag'omu bbanga ne kkooti y'abantu okyede omanyi Lawrence abaddewo trending ku social media eya kkooti y'abantu abantu nga baddira ebyangwe ne babyambala era wedda nkulinzo yambale ekyangwe tugende mu kkooti y'abantu kubanga omusango twagugye mu kkooti eri eya Supreme eya Winidoro ne tuguleeta mu kkooti y'abantu. So omukulu ono ne tumuteeka mu kkooti y'abantu tagenza okeera ku makya we yasuze nga noza teyebase nakwebaka simanyi wasuza ni makula yamukoze masaagi oba yamukoze niwanga bamuwadde amatu bamuwadde enviiri bamuwadde ennyindo nga abantu natuka noteekamu okumulangira omugamba muno si musajja Muganda nengamba Bujjingo no gwe bazaala wano e Masaka wano ne yasala Lwera nti ab'e Masaka eyo munnange babeera Banyarwanda tebabeera Baganda nengamba temukisusiza ne bamulangira n'omulangira osolooza ssente Pentagon neemulema nengamba Lawrence wali tunoonya ku Pastor Sempa nasooka n'atubwira ku musajja ono okiroozaako ki Lawrence kubanga yamanye ebyama byani bya Bujjingo oba tujjukawo nnyo omusajja ne twamuleetako yatugamba muno Bujjingo ono ayinamu omuzimu gwe bayita Bujjingolizimu gugenda guyagala abakazi abaki ab'enjawulo okitegera bunnyo era abakazi balina okubeera nga balina factors wammanga okubeera DJ n'ebyo bifalaganako nga byo. So munnange ekibozoozi kyagenda mu maaso naye nga ye Bujjingo wenjogera essaawa zino gakaaba gakomba because abantu bamukubye people bamuvumye bamukwenenga ne bannange Bible egamba touch not the anointed tokwatanga ku muntu wa Katonda gwafuseeko mafuta. Pastor wange Bujjingo Aloysius agenda kukola atya Susan makula yesinamanya naye katulinde bya Bujjingo byo bikyagenda mu maaso kanzukire musumba kye yavaayo nayogerera ku byaba president ne bamuweerawo yali Bugembe sikyo Bugembe mu lunaku lumu yali amaze okuvaayo yeetonde yagala bannange nsaba kunsonyiwa Bobi Wine mukwano gwange mwagala nnyo naye ate sisagala mwerabye ne President Museveni president wange naye mwagala ne bamugamba ssebo salawo tosobola kubanga obuguma nga bonnyogoga tosobola kubeera munnyo ng'ate oli sukaali salawo sayidi emu ne bamuwerawo nani stop ekiro kye batuuka n'omubika yagamba wayi si byakumbika musajja wattu baganda bange bonna ne bamazadde wange baafa siriimu ate olonze kati omukulu Bujjingo waali akatebe katudde olwa muno ntudde muno mwene entebe y'abakabaka akatebe kwali alina okuba nga akawuliramuko kubanga abaana bamuwadde level ku Facebook. Sagala soma comments za Facebook nekye njagala okugamba bali abaana babasazeewo kuwa level bagaba level naye wooli noterera muki mulayini. Anyway, my name is one the king himself nja kuba njongera batuusaako tugenda kuba tunoonyako omukulu amanyiddwa nga Bujjingo twongere omunoonyako side ne side gyali tumufune tunaba tumufunye tujja kuba tumbayita bunnyo nenga yemboozi egenda mu maaso saagala mwerabire muno abantu bannyo abeera ku sheno Sherry Matovu kutumiddeko nnyo kooli era ngenda kuba ne Sherry Matovu ku lunaku lw'omukaaga wali ku BTM TV program bagiyita Flipped saawa 10 mpaka saawa meka Lawrence mpaka saawa 12 so mubeereko mutuninge in musobola okuba mukola kimumweryegeeka magero naye ndowooza tugende maaso Lawrence oba tusooke tukubegendako mu bulanga katukolemu katono nnyo bwetti bwe tukuba tugendagenda maaso namuli amala mangi tobera bya station mayanja bamusiibudde nga nyawo omulala Lawrence Shekuumalo naye twamufunye kwegamba amawulire ge Uganda mangi katwetolemu katono nnyo tube nga tukomawo namuli amala mangi nnyo tovaawo.